Sudan mailo 8 era ffe twatuka ku boda Sudan nga tewalida akumawo wabula ngaliwo ebisenge ebyeru giringa ekikomera nenga byekugamba biko kyoka mweru nga kyekikulaga nti katuyingidde ki ne tuyingira mbayekera nga galanga akyaliyo tuba wana amasasi batusabanga amasasi ngate naffe gatuminya abayekera era ntubabuuza omusajja nandaga omuvubuka ng'ali myaka nga obangansinga n'obukulu yali myaka nga 25 nali mulaba naye n'agamba oyo naye yamuzaalira mu nsiko tubabuuza bibuuzo nga biwerako mwakola mutya kati mubasomesa mutya nga batta ebisolo kati olw'okuba tebasobola kufuna gundi noni zino ate basobola kufuna bisirinza kati ekisolo kinate bakitta eddiba lyeru ekisinza kiba kiwandiikako buki bulungi nga bye bakozesa kati ne tubeereyo nga babasomesa babibamba bati ne babasomesa gabazinga black bond babasomesa kati tubadde ne tubeererayo ddala nno ne tulwayo 27 si bazze wano batwenize n'amagye amalala abalala baali bawo wano babatweningira na wano bagenda okulamaga bayitawo batya namugongo awo waliwo training yaliwo era nze neewuunya nawulira bano banafa tusimbira enkokola ng'asimba enkokola atulwanyisa agamba nti ye teyalaba waali training mu 83 ekitali kituufu kubanga 83 training aba recruitment anti oluvannyuma recruitment ogikola mulina ekifo mugendo basomeseza trainingira nga tewali ye bwagamba twatweninga ne olwaba nga tuyingira Kampala training wingi bwaliyo obwabayekera omuyekera nga buli ssaawa wadde afunye abantu 10 abatraininga bwe tuli gavumenti sebo nti banonotika basi balabe nti ezo basi 2 zigenze Kabamba kakati n'olwekyo mukama wange nti njogedde bingi kati n'olwekyo tubadde engulu tubeere engulu kati tuyingidde Sudan tubadde Moyo twabeerayo nnyo tubaddeyo Moyo kati oluvannyuma era batubaddirisa bagita first battalion yatujja yejja okubaddirisa kwegamba kukola ki okukyusa bano titugenze kukyusa bali kwekubaddirisa abatubaddirisa alifa gondi eyo netujja kati tujja tugali tugenda Kampala kakati wemoyoka zatuka eggulu ate n'ogenda neerabiddemu akati omanyi betwogera bino bingi era wannaye mujja tusonyiwa kuba bambaliza okujja ne balawa face empya face nga luli gye yalabako ate n'addamu n'agyako n'akyebuuza n'abamu balina endowooza gitono byayogera bikyamu ono luli gwe twalaba ate kati gwaleeta so ebimu tubyerabira kubanga sikunyumiriza twalinnya feri emmotoka ezo okuva twaziteeka ku kiferi tuviirako lalopi bayitawo lalopi naye tutuuka mu mazzi wakati yingini efa yingini yafa kati kyoweefa tekikka nekyasigala kuli kweganga embuyaga yekola ki yekitwala abamazi naye nga ffe tutatutunuzi twamalako ennaku 2 netutandika omumeketa kasooli ku mazzi kasooli atali muse nga gwokwata nomeketa empeke nga 8 nose n'amazzi n'okola ki nonywako kati era bwona obuzibu twayitamu banna oluvannyuma baki oluvannyuma kyalamuka bagenda bakikomule babikola eri mu mazzi omusajja n'atugamba timanyi n'atulengeza nti mulaba eri tubadde kitutwala ku Zaire empewo ate nawano okumanya bannaye nawano oluvannyuma nga kimaze okulamuka tukomyewo tuba tunatera tubuzaayo kumpi tugamba bagiraafu mayiro abasajja ne batulaba baaliyo ne batandika otukubira ku mazzi naye obwonna obuzibu twayitamu obwo bonna bannange bakadogo kye tuba tulaja ebyo byonna byowulira sebu Mr. Kisubi
ebintu ebyo bwali bulamu naye kati abayingidde amagye gano waliwo gwe nawuli agamba nti bo bamaze kusoma kituufu naye ffe naffe kyatugaana okusoma twalemesebwa gavumenti ezaaliko senga tulanga ekikulu twateekawo ate gavumenti mwe baasomera okugeza nga maama wange maama yanzala bwomu yali mukazi business woman era amasomero ge nali nsomeramu gaaliwo gaali tegabuze kuba nze nali nsomera no mu Kampala nvaawo 79 n'emyaka 10 ng'olutalo luli gwe tewalulaba kati olutalo nga luyingira olw'Amiini nalina emyaka 10 twatambuza bigere paka Bujuuko kati nembeerayo ate eyo sitole kwegamba bingi nnyo era n'otukyaza wano kiyinza otwala olunaku lulambo kugira nga tubisazeeko nti tulidde oluvannyuma kakati we tuvaawo we tubeera awo tukomyewo eggulu twali tumanyi batugamba tugenda Kampala olwatuka eggulu omukazi aweta muki mu barracks eggulu tumanye eri division namba kuba eggulu waliwo uniport lukulu uniport mutwalo gumu banyi eri si barracks okuli n'ekisaawe okuli ennyumba y'ennyonyi nyumba y'ennyonyi kale president jo n'emirimu twagimuka kubanga waliwo abaana bajjanga kugamba tebasoma baggulu ne omanyi waliwo tewebere olubye nnyo nga guluneti zino omanyi guluneti yabazieta ziba mpange buli kamu kajja kokka nefe masagenti ngono mfunye sergeant fe tugende mu kiyumba fe tuzipangako obuki twejo na mirimu gy'amagye naye kale bakulaji bagamba sente ze batuwazaaki yalaba nti yakoze okusinga kakati munange tubeeraawo olubaleeta abasikala abapya olwo nga womanyi ne batutematemamu olwo kwe kutuwa bano bonna abasinga bano kati ng'oyo oyo gwe tuzze nayo bigoosi ne batwawula kati ne tujengawo 57C eyo mwali mwe yali tukolawo 39C ne tukolako ne 37C jukira eri fena tuwadde wa 27C ne batugabagaba nze nensigala mu 39C eyala Ruben Kondera omugenzi we tusinkanira naye naabo naoyo mwe yasigala tubeerawo eggulu tubeerawo era mu palesoni zaffe nga womanyi tubeerawo omulimu gwali eggulu awo gwe gwesirabangako kubanga oyo omusajja netuvumirya kakati oli kyobuera banze challenge nene nnyo ku bannaffe abo batukayanya kubanga singa twali twagatuloka mu magye nga twagatuloka mu magye twali tusobola otutuloka nze emirundi egiringa ena omanyi 39 sigwegamba ng'eringa erikoba mashinari 39 syakondere nga batulonda nnyo patunia kujambuya kuleeta maiti ffe twafa my friend kubanga gwasookedde omundi okujembuya twaleeta maiti 308 nga bonna mirambo naye nga bwetulaba tewali andako alevuwadde akasiyiridde nti ffenna nga tuli baana bato era ndoza abaana abato bangi bafiira omwo bannange naye naffe abasigaddewo tubakaabira baganye tuyamba kubanga natunulanga akatadada ngukalaba kato bwe batukuba kona kiraka 37 ne bagimalawo kumpi twaleetanga maiti kona kiraka waliwo kontena nga bwe bateeka ze bayita firiji zalinga firiji kakati nembete tubeerawo kati omusajja asinga dde tuyise obubi omusajja bamuyita yomubiseera ya Lieutenant Colonel ndoza Kirama omusajja oyo bamuzala Nebi yali mukwano gwaffe mu kusooka ffe twayingirirayo nga waliwo n'edduuka kwe tutuula bwe tunywa soda nga twafunye omusaala kwegamba so ng'agendayo mu byalo n'akuŋŋaanya emmundu olwatubba amagezi n'ajja etteeka mu kalandoova ke n'azireeta mu balakisi baofisa bonna ne bamwesiga ng'ayingira ne mu balakisi nekyanneewunyisa olunaku lwe okumanya nti abayeekera gye bali eggulu basookera kuffa ekkuba nga tuli mu balakisi eggulu saa 11 nga bukya mumagye bagita obaddo n'ataaka kubanga buli bwamu yali amanyiwo ate balakisi zaabwe zibeeramu dda kakati nze wendabira abasajja bali nti bazibu waliwo bano abatunda ebyokulya omanyi buli balakisi baba abatunda ebyokulya bikajjo biki naye bonna bayambala olunaku olwo
nga bali mu uniform era okubamanya Katonda abayambe ne mumuta mumala kumukyusa nga ye mwana wadde ababuleetera ebikajjo naye nga bonna okumanya twali mbulabe bw'amaanyi bonna nga bayambadde dda olwo nenzijukira kiri afande swali kye yayogera emabega nti bannange mwagala okuddayo awaka naye ababwizi olinze baki bangi naye nga tena omutima gwe gwagenda okujja tosobola kuddira munnawambye ekibuga ate omugatte mu bamateekwa nti olwokuba teyayingira muki teyayingira mu NRA yayingira mu UFM nga tegosanza wambye eki tetugamba nti kibuga kyonna baki nze awo wemmanyi we batusanga so mwawambako paati anti fe wetwali ngaffe abakaganda neno baaliyo kuba abaana bangi nawuli abanyumya bakubwako kusuula mbaaya ku lubijje baaliyo naye bakuba nti wewamba twali tulina okuwamba otambule ate abala bakole ki bajje kakati anti ng'olwo tumanyi fe olw'emyaka gyaffe tumanyi nti kati engeri gye tumazeeyo Uganda yonna tutuuse ku booda olwo batuzza Kampala batueke mumagano mabalakisi amalungi nga gundi mu Lubiri Mbuyawa kwegamba zineeta Bombo nga tumanyi gye tukola ki nga tulaba tukoze nnyo kusowa batuteeka wano eggulu ne baleeta makulutu wama ne baleeta bano abasikale abapya tebaba bakulutu abo abasikale abapya olwo tujenga ki bataliyani endala tugaziwa olwo kati tujenga 39C 37 waliwo oba 50 wati 57 siyo oba ne bacommanders baziwa waffe ne batugaba mu 39C ne mukama ffe nabeera Kondere Reuben Kondere kati tubeerawo ngenda tukola operation kakati we tubeeramu olwo gundi ajja atukuba saa 11 Kirama saa 11 abamu balwanira mwanda party era abawala eringa tutuuse tugenda kumpi tuyingira tawuni eri kwa Kyoli ini abawala bakasukiranga obulensu abakyoli mwanda party saa 11 jukira tusuule mu Sergeant Simesi abasirikale bali eri Manga abamanyiyo Manga eri wali uniport nga gye bali fe waliwo fulati obuli awo nga kutusula nentwasiba ennyama nisobola okuba abasajja abo nitubagoba paka era olwo olutalo lutandika okumenya lwatandika ne president yennyini yajjako eggulu nitusula naye mwandaki kwa Kyoli ini awo olutalo lutandika olwo nezitandika okuvaayo nti eno koni tuba tukyali ku koni nti gundi eno Busoga eno simanyiwa eno Busoga eno gundi gye yava lakwene eno wa Kamuli nti ye Saamu kubakola kwena kalengi Saamu ate nali side eri magamaga ne Blacks sigibeeranga mweyo saabeerawo kaawo giri saabeerawo kakati bano bali eno tuulira kwena mukazi simanya alina eddagala biki paka bali netubeerawo tukoze operation ffe nga tetwebaka twayambalako engato bwali bukanvas nga bupya ebiseera byali oba gwakuno oba gwe oba Desemba naye ng'enkuba etonnya akasana ne kaaka nge kati woobiraba twamala emyezi kumpi egi ng'engato tezivudde mu bigere era nze sina bwala buno bwa nnasu olajjamu weti musokisi n'obwala bwagira musokisi n'eddiba lya wano buno busembe bwavaamu kiraba ffe twatambulanga ne mugenda ne mumala emyezi ng'ekyo nga munoonya adu yali luddawa ate nga ebiseera ebyo nga pulezidenti bakomanda waffe atugamba ekintu kimu tulina okubeera ne discipline kuba bano bannaffe abamu kati ab'ennaku zino bagenda ne bajja mu operation ewaffe eri ne babaleka n'abo amagye ne bagenda besulya mu loogi naye ffe lazima nga tutuma n'amagye paka munammwe bamukuba mwine musitula paka
naye omutima ng'ogwo tetumanyi nti gulibaawo. Kakati munawo myaka gigenda tuyingiddeawo mu kyenda awo okumanya nalwawo nyawo wensabira ku kapaasi nenzijako awaka paasi nali siddangayo nga tebatukkiriza. Kakati nekyo naafanda ono takimanyi. Bagamba ebintu ebyo byatulowoozesa okuba nti oba ebintu babikola oba lwakubeera nti mana nsonyi okwogera ekintu kino nti ffe tuli bansuubuga bakaweesa baani balubwama, naye oluvannyuma tugeze tukiraba mwenna temulina kubeera kintu kimu. Muyinza okubeera nga olukumi lulungi kuba bwe twatandika nabo dda mu magye bwe twava nabo mu nsiko nga tuli eki, naye abala kugamba abajja oluvannyuma nga balina emitima giki gyabwe nga gyabwe kubanga wasabanga paasi ogendeko ewamu ne bagamba nti lindako emyezi egi, naye munnaabwe n'agisaba ne bamugamba linda ennaku 3 era n'agenderawo. Kakati kyova olaba n'ekya kino kankibatangaazeemu abaana abasinga obungi bakadogo bagamba baatoloka ng'ebyo by'owulira. Kyova olaba nti pulezidenti eri mugezi nnyo kuba yajjawo ekintu dizaata. Twadizaatika ku ki? Ffe tetuli amagye, tetwayingira amagye ssebo, ffe twayingira buyeekera. Muyeekera tabeera na nnamba. Anti kye ŋŋamba baamala ne babawa ennamba ekitegeeza nti awo oba anti wano ekikulu kuyingira. Oyingidde olina emyaka emi, ekikulu kuyingira. Kati abayingira amagye amatuufu kakati ffe tuli bayeekera. Gavumenti neewamba ne mweyubula. Mwana wange okumanya nti kintu buyeekera n'amagye byanjawulo. Kati ffe nga tutraininga amagye gano, kati bana batraininga amagye kati agaleero UPDF tebatraininga byaffe. Wali mu kiyeekera emmundu z'osanga mu kitundu w'oyingiridde kabiro bino byolaba n'abantu bana bakuma banka ebyo ebidugavu ebyo kibayimira nkwongera eddala ebyo gy'oyize gy'oyigayo kati essaawa zino. Naye omuyeekera buli kiika kya mmundu oteeka okuba ng'okimanyi. Kyova olaba nti bagenda okukuba kabbamba, bagenda amatu 27 bonna baali badriver nga bamanyi emmotoka, era nga bwe baali bavayo n'emmotoka ze baali basyagize kabbamba oba Museveni, bonna abasinga bonna baali badriver. Kati naffe wano w'obeera buli mmundu yonna nkugambye tebaalina mmundu tumaze training bazitugabire. Kyova bakuyigiza buli kika. Kakati nganze bwe nagenda banyumize emabega keeri nagenda nenkyajinga emmundu gyenguddeko yonna gyenkola gyenkuba bafaazi steini baleta zino uzigani yonna gyogisiri ezo self-loading rifle gyogwako yonna nga gyokola ki. Kakati kyovula nti kyakayenya ekintu kino nti ddala kituufu buno bwali buyeekera tegaali magye. Ate era tebalina abo wadde tugenze mu koti ya nsi yonna oba kuwaaba tebalina batusingiza musango. Kubanga omwana omuto ng'oli ku nnyanja tasobola kujja najjamu 3 olw'okuba muwuga n'oweetaano najja ow'ena myaka 4 okalaba kaana kato myaka 4 oba 3 naye najjamu nagwa mu nnyanja ng'otunula mu buntu obaawo kamera nga kati pulezidenti yaleeta kamera zino gw'owetaaga okusibwa gw'obwesa omwana oli kuba yalaba bali yalaba mukulu olina omugoba. Kati twebuuza oba tetwabayamba mu nsiko lwaki tebaatugobanga. So serving amagye pakati na serving amagye paka nze amagye okunemera okuvaamu mu mwaka gwa 9 era ekinjijamu bye bino bannaffe kubanga mu 9 mugumu awo 9 mugumu twagwa mu ambuzi bayitawo anaka ekitutula mu ambuzi waliwo emmotoka abasika abandawo bagimanyi munamu ababeerako eggulu abasinga bagimanyi emmotoka eyo twali tugita luteete bw'oba wagisangayo simanyi emmotoka tata gye bayitanga luteete yatyabanga enku ng'omulimu gwawo kukima mazzi buwunga so nga bwe tukoze obwodale
jotekako emmere ogende ng'ogabira buno Bugundi Blood Buloko emmoloka eyo yali evugwa omusikala wa Mutanga Sergeant Segawa kati yatuka egenda mu nku kati we yagenda mu nku yagenda Sadizanaka ne bajeyingira ambushi kwaliko section imwe y'amagye ne bajeyingira ambushi ne bagikuba kitutamanyirawo bagikuba bulungi nnyo kwaona kwa musirikale omu bonna baabata ne babookya n'obbooki omuliro mukale bajooki kakati oluvannyuma ennyo ne bagamba emmoloka yalaze omanye eddanga bino tebiriiwo tetulina masimu kakati emmoloka nga bagikubidde anaka ku busomero bw'omanyiwo oba primary okusomero buli ku mukono kuno ng'okkirira buli bwe bagikubira kakati mwananchi najja tebereza wakabira yeri kyenkugambye nti nze seetika muntu era sikoza kintu nti Kabira okujjako bannafe abamu buli muntu abeera n'omutima ogugwe tinze ne wanaabwa ng'oli ggwangalyo yajja okukutta ekiraba sibakweddawo kwetika ababbo ngabo empulya bannabyabufuzi babo babyogera biki sikola ate amagye gatuyigiriza kinene nnyo nze sigenda Kabira kakati munange bapubriefinga awo era 39 batugambye kati emmoloka bagikubidde anaka mwananchi yajja n'ayogera ne bajja tubriefinga tuvuddeyo nga wootumanyi tufoloninze batuwadde amasasi gurunedi batuni yange yekulembedde batuni tu ezeeko batuni tu eyange yali evuga wa Yusufu ya Segawa batuni tu bali bamuyita Yusufu batuni 3 bamuyitangani ndoza avamba n'abaana abapya obanyi simutegeera bulungi kati yange yekulembedde ekyanyamba nga yange yerimu radio call olubatuwadde bano era bakaleeta abapya basiginola ali maaso wano kakati nze fe tutuula mu wali emmoloka zali Belford ebiseera ebyo nga tetunafuna mmoloka ngeri wali wano wootula ku kitwe kyayo kino kigumu ombeera avuga kino ekimu nga totaddeko kitanda naye kitwe mbeera kati kuliko akabokisi akabeeramu ettundubaali waggulu nga kwe tutudde bwe tuti kakati eno briefing ffe nga wakomanda zigitwafuna nga kati gwomanyiza na bulungi kati nga emmoloka bagikubidde nga ekajjansi oba kale erubowa kati ne batugamba emmoloka eyo erirubowa ne mulina okuviirako ku siteera emmoloka zijje mpola obimanye byaffe mukole extended mupanuwe buli mukuyita owessebo mpaka mu advancinge mulabe engeri gye mbasalako abantu ako mu bakube so nabali we baamala okukuba emmotoka baadvancinga bajja eno gye tugenda okuva kati batugambye kuviirako ku siteera nabe batukubira ku batabata obazzana era awo omusajja oli yali mululu bambi bandeko gwe twawamba wali gwe nagambye gwe bakuba nampitako nti njamukubuulira mu maaso tutuuseewo kati yoyo bambi yali akuba emmundu ennene 14 ate era bamugaba mpalatuni yange gwe twali tutuddewo ne bamukuba nampitako nalapigiye bandeko naye nasooka nempunga era nga toofe nasooka nempunga bwe ne bakuba amasasi ndowooza nga tegankwata kuba nali ngenda ba mu second singa 2 nga lwenfuna amagezi nesuulayo bwe jjukira batukuba batukubira waliwo ekigulumu kiringa egundi ng'ekirikatambwa nga onolaba emmotoka eri kati wakuba Segawa naye musajja wattu Siginola yeyasooka najja awali system kulaki mu muliro biki nakutama wano ne driver naye emmotoka n'agireka neegerayo Segama bwati ku kigulumu tebereza oluggi lweno lwe balina okuviiramu bakoze eki ekigulumu kirukutte ate amasasi gave wali akazannyo gundi radio call twajogerako mu Luganda n'amasasi ge ekyatuyamba yali on n'amasasi genyini nga bagawulira mu balakisi abantu fudde wewe biki abaana baafa be baana baafa palatuni yange kuba abaana abo tu abaana nga 9 baki baafa bangi waliwo ne yalata demono stick gurunedi baji kubesatse ekigeetwa kinoonya kyabula
Bwagikuba ne kikutukako banaye sasi olususu abadde bw'ati n'afuuka ng'empale eno n'adduga lukukulu kono baba muyingiza lakyo ye n'afa. Kakati munnaye kye twakola ne ŋŋamba kakati anti nkujjira kati emmotoka okumanya nti ngenda okutuuka munda nga bana ebyenda biri abamu nga kati yeesulise ate omanya ebitanda biri si byambaawo. Kati waliwo nga womanya ekitanda kati nga wonna konteina eri wano wakati wabanga akasonda kati wesusulika ne gakola ng'olugogo. Kakati omusaayi guno nga gubuya gwe guyikanga amazzi. Kumanya gwali mungi n'emmotoka eno bwe gwanyuukiriranga neeyagala okwesikamu ate kwegamba nga tekyalina control yonna. Bali wali basirikiddeyo tebakyasobola kuvaayo siginola baliyo. Kakati mu buntu nveeri ngwa mu mwenda naye kye nalaba kyokka kyandaga nti sigaddewo bwowu. So palatuni namba tuwonyeko abaana 6 twawonako 6 ate kirungi tukyaliwo ffenna tukyali balamu. Twawonako 6 kubanga kwaliko nze kwaliko omulala abadde era aluddemu nnyo bambi baana bakoze emyaka nga 3 abadde avuga lusemtulero luyitewo okwo ku Lwentebe nga mwita Mustafa Nyoka w'Ebutambala ye musota nefe twaliza mu Kiswahili kwa kumwita Nyotka Mustafa Nyoka. Nono omwana eyafudde ono mugenzi gundi mugenzi yakafa oyo naye yali mu UFM naye twayingira ffenna mu UFM ne training nsubira we yazikola nange we nagikolera. N'oyo twali naye twalina okwi nekituyamba amanya g'amatufu y'okwale naye ffe twali tumuyita okwi nga tulina Majidu nekituyamba yali akubayirira mu G tugenda okulaba alabaawo nga tuweze nga 5 kubanga omulala yawona lazima era baali bamukubye atesobola kukola ki. Kati nembagamba mugenda okukwatako oyita tewali bakubye nze ndi mulamu afande nze ndi mulamu kati neŋŋamba kati kyetulina okukola mubulingeri bannange mukkiriza batukyajingire wano kuba waliwo kennerabidde kesibanyumiriza. Kati olaba emmotoka ebyamagye okumanya bana bizibu nnyo. Emmotoka eyange owange nkugerezeewa wano kati emmotoka eyange eringa ku Queens we endala eri wano kati neddako eri mu mayiro nga 2 kyokka baawulira tebatukubye eno yayimirira erinde palatuni 3 bakole foreign ng'olwete batumalaawo bafuna briefing endala neŋŋamba leero luno paka nabagamba nembabuulyamu nembagamba bannaye bano bajja kujja bajja sanga tukoze eki erino bajja kubayo obusasi 3 papapa chaji omanyire chaji bagita chaja awo wajinga ebyogera okukyajinga bagamba chaja nembagamba musibabayike naawo wantu. Kakati netandika okubuuka omwomu obuuka ogwayo eri ate obuukayo mu kimotoka n'ogwayo eri nemunduyo nokyokka tugira tusiriikirira anti nga balinga wali tusiriikira n'omulala n'agenda. Kakati awaali embaga kono asembayo nga batidde kuba abasajja bwebasooka bakuba amasasi mangi nga tusigadde aba 2 nze ne Majidu oweremiti nempaka nabagamba mumanyi kaŋŋende oba mutidde neŋŋenda. Kakati ŋŋenda okugwa wali ng'olunja gwa wakati wano kati wano nga waliwo oyo gundi okwale alina rapigi wano nga ali omwana bamwita Kaseekende era twamuleetaawo gundi bamuleetaawo mbuya yoyo gwe nagga nga bamukuba nga bamukubiraawo kuwululu nnyini nga bamukubye. Kakati nze oba empale yakola etya bannange ku gundi okwo ku kitanda kya loole kubaako obuuma oba mubumanyi
babisamwe bati obugwamu nga basi betundubaali kakati ndoza nababuka kuba akagendereranga ate nange nakiraba siwe nayita kagenda kakwata ki mu lugwa lw'engatto ng'otulina uniform biri bijjukira bimasala ebyaddirira amasala awo bannange kati wano wentayiniza okugwa weewati wakati weewati ono muntu nono nengena nduzinga position kakati mukulwana wano wakagwa nkola bwite na masasi gayiika gano bakuba sebo ingatonge tesobola kuvaamu zaagano okuvaamu kati Katonda nanyamba nekata nengwa nagweno nga wali okwale omutwe guno nengukuba kuki kwala piggi ekyo kyo nakiwulira tinumiddwa naye ate kano saakategeererawo kubanga okuva wano okutuuka wali ngolo omutima gundi ku kibutu kuba abasajja nokaleki era wenkubako omutwe kano sikamanyi olwo ne mbagamba kakati mumanyi nti temulirana nnyo omupiira kuba emmotoka eryegira nekola ki nesesituka ejya bbali kati twakubanga naffe nga tugenda nga tugaziwa nga tufuluma olwo tuva mu mmotoka kuba fedda twali kagapu kaali katono nga tulina okubeera wali emmotoka tujja kubeera wali bajja kukulama mu bbanga kati mukuba ne tugenda nga tukola ki ekivaamu olwo ne tupanuyira ddala abantu 5 ngo tuva ne ku kizimbe wali twawaddemu atuwa zigaziye ne tubakuba amazima gakatuna kutokuba abasajja nebo waliwo kye nebuuza mpaka kati sitekitegeeranga nakibuuza nejjita twakuba tuti naye ng'ate emirambo gigwena emabega kyajja kitya ng'okubya n'omuntu naye ate emirambo giri eno kyave kuki ndowooza nga tukuba bwe tutitenga emirambo abasajja tubasanga ne jambiya gundi gwe ngezisali ne saidi kati abasajja baliokya muwogo nga mubisi ayina muwogo oli kwekanyikakana nejjembe lyente zino zolaba ez'embalala obunene naye waba mubisi amwokya najja kati wajja namusibamu ekyayi namuweekanga emmundu omanyi kigendebwa oyo muwogo amala n'omwaka aba yakaze kakati wagwa mu ttaka aleeta blendi nakolokotako buvaako nga buwunga n'atemako n'ali nanywa amazzi oyo ng'ali omwo balina ebisa ebiyitirivu ne twabakubira ddala nno nnyo ne tubatta era tuba tuwakabagobako okuvanga wano oba ne ku kizimbe kiri waggulu afade kondere wajjira wanduukaye ne bajja ne Walusimbi omujjukira Walusimbi oyo yafa kakati n'amajama yawe ne gayingirawo kakati afande ngino kulaba amajja amalala ekitufu nali mpunze ngino kulaba afande kondera agamba Walusimbi uyo sergeant mutowesi uyo sergeant ne banjijako emmundu kati mukulowooza nkoze eki nagwa bugwi wansi nalinga sitama nengwa awe nakoma okutegeera ninga wano nakutewo dda we nakuwa kwala pigi walinga okuva keddo nga ukwata mpulira kintu kiyingira eri munda waboota kati kati omusajja agenda okujja wendi kana akantu nga kali wano kavaako munnange n'akakuba ne kadda wano musajja omukyoli kana kaduuka musikanywevu kavaako kabeera kavaako kati tubeera awo we batuteeka mu mmotoka nze okumanya nategera nkeera nga tulira kyo sipiidu kakati awo nzija jjukira nti ebiseera byali bikoze eki byali bisembera byabawummuze abagenda okuwummula olwo nzija nabeera kola kyo sipiita awo nembeerawo nnyonnyo naye ng'obulwadde obwabasigira dde obbaluma obbabula nabeerangaawo naye nga mpulira wano ng'omuntu alinga akoze bw'ati owulyanga wenkola bwe nti ng'olwo omusayi guvaamu ne gutiiriikanga eri nga ngwa wansi nga nze sisobola kutambula nga kati bwe totambula ate mbeera nagwe ntambula naye nga nsobola kutambula nga nkwekutteko eti nga bukwataganye mu ngalo naye nga buli wentambula mpulira kamunguluze kakati awo nendwirayo ddala olwo tuyingidde 9 92 otuyingira 92 awo waawo kakati obulwadde bwabula
battalion yange awo wejjira 39s nejjeeno so ffe baatugaba Kololo twajja Kampala gwaliwo nga buno bintu oba nga kyugamuno kuba batugamba ffe tujja okukuuma ano Kampala abalala ne batuteeka Eruwowa Sikoyi ne bagiteeka Emutundwe ffe ne tusigala Kololo awo kakati ngenda okuli obulwadde bukola ki bunneeyongera nenzijaawo mu Lubiri waliwo afande Simba gwe nasangawo nembeera naye ne batandika okuntwalangawa Embuya nga bantwitinga bankomyawo bantwala bakola ki ne mbagamba naye afaane mubawulire olwo nga wayise emyezi olwo balese n'ebigundi bifoomu ebyokujjuza abaagala okukola ki kale ekintu ekyo bakireeta Bulesi nti abaagala naye teebereza gwe Lubwama Nsuubuga kifuba oteeka okujjuza teebereza embeera kifuba anti ukitegere gwe Nsuubuga gwe Nalubwama lazima jjuza wano naye nga kyali abaagala kati embeera ngaeyo kakati munange naibalwa eyo nembikola ki nembirako naye ngaolwo sajjuza kubanga omwana waliwo ogundi bamuyitanga omwana twamuyitanga ani maama najjaawo Embuya yali azze Embuya gwe kundeeta n'akapapula nga bakapapula ako nangamba afadisa babatimbye ko ddala eruumu naffe eyojja nti yambadde sergeant yambadde nansikopola nga yambadde sergeant nandeeta akapapula nangamba eno enamba omanyi enamba eyo buli weekyuka ey'amagye zino ez'abasirikale esooka na RA kati oba oyingidde ofiisi ebeera RO nangamba ndaba enamba yo RO n'enamba naye olwokuba nti akapapula nenkazingazinga nekati simanyi gye kaagwa oba tewakanoonya kakola ki kubanga nagenda nga biri ggulu bagimpa ggulu nga kabiti ng'oli wagambye bigendanga kati ne bimalayo ebbanga nga babireese ggulu ate nze ndi eno omudwali sisitimu zammwe munange mmwe kakati mmwe ate munange olaba kati mmwe ebyammwe obeera nawe noyogera naali mu Amerika naye kati lufe ng'obeera ntosobola kwogera naali wali ku sitesi kweyo so ne mubiwandiiko headquarters tekibaayo nti ono saagenti nti oba bibaayo era byonna ebyatuleetera obuzibu kubanga abantu bano bagamba bamala okucupula ebintu byabwe omanyi ate naffe naye katukomaawo kakati munange nja nnumizibwa wennumizibwa ŋŋenda batani kunjija paka lwensaba afande ne mugamba afande balimpadde pass leave ne ŋŋenda eka gwe mulundi gwegamba ne ŋŋenda eka naye mpulya ndi bubi ndabe ku maama wange eka yanzalanze kate naye enagamba kiki ndowooza n'omusajja oli ndowooza we yali olwo tulina afande anyambirako ddala bamuyitanga bannange erinnya ligenze kakati nangamba woba osaba tugende ffenna nankwata ku mukono nantwala kale ekipapula kyewampa nga kiriko sick leave so tebampa pass leave sick leave eyo baba bagikuwa tebateekako dirwa oliwona baŋŋamba wolibeerera obuki obulungi kati nengenda nakyawaka wabula mboozi mpanvu nnyo wenditandikira nga nkomyewo wabula enamba nga ey'essimu eri 0750 49373 Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono
n'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.